Yes, right, together masa kaimba kamuko katu wenga tandikira we yesayo kutandika is all about Emmy's production na tenga bridge. Kaimba kamuko katandike na te yesayo kutandika. Big up on everybody on VJ Emmy official. Yes, right, we are coming in straight with a brand new tenga right. Amaziga gukabagalaba obulumi buyitamu abumanyi bulimbera. Nkawereza mama kagege gamba chivani vani promoter. Big up on yourself. Kwagala nnyo nkawereza mwena banyina ffe baganda baffe abali mu bitundu ebyenjawulo timu Omani je muli Saudi Arabia. So omulimu gwe nali ndina juzi bangoba watali musango. Abaana bange waka basulanja tewali buyambi. Nkawereza mwanyina ze Zainabo gamba chi bambita masikini ne mutika sitatesa ransonga ya bwavu zapulira nechaye nene akatonda kambipeko leka tova katonda tova katonda tova katonda. Yes, alright, big up Grace Montes agamba chinkwagala nnyo akaimba keko. Well, this one coming in straight out of his production, big in the thing, you know, say yeah man. Laba sitani wasala magezi amuje kukatonda ukakadi yalinaluna sitani nabimalawo okumanya mutemu nnyo otyo n'abaana n'abata kubanga yajja kubba kutta sako n'okuzikiriza omukyala namwegana nasigala bwana munigina naye katonda talyangusi teyamulekayo kukuzikirira. Abenganda bankoye bonna museno nalagawa gumanywera mukama katonda wali akwagala ne butika sitatesa totesa ransonga ya bwavu olimba mukama katonda yabawa asobola nawe anakuwa. Abaana bange waka basulanja tewali buyambi. Kiki ekikukabya goyo gwe tusinza mugagga. Yes, alright, that was it. Yes, alright. Yes, okay, yes, alright. Big up on everybody. Akayimba yesawa chechera atenate irenzo beats, you know. Doxa Beriash. Yes, alright. Yesawa chechera chokutandika atenate katulengera kalonka mukoka. Else large films tugenda maso mpolampola sagala bakunymereza banyomereza kasoke tulengere kalango ko bwana buno obweddalu evil rats ke kalango ke tulaba obwana obutabulirira obulingiza abanaba obuyo katumugeme omanyi banaba nnyo emisana obekiro tebanaba bati empewo bitakwata bwana bwaddalu ne bubengo izo musajja anaaba musajja batogenda okuvaayo agenda okukebera engoye
bannange wakulabo woteedaba wenna bulijjo olunda emisoto otyo toningiza otyo naawe tugenda maaso tukyalengera kalango ndagambye eno nno tugikutuusako bulungi nnyo ku VJM official kweri bwagwa mu lugoye mu mpale ne bujja bugwa mu ggwale nga mulimu ejjamba bubbi maama waabwe yali yabatumye abaana batumyewa kati yalina muganda we nalukalala otuma abaana egyo emyaka bagituma kati balowooza bwabuze kumbe buli mu byokulya bweggwera tunulira bukodo nebyebubye bibukodowalira sitwagala tugenda maaso ne firimu yaffe ndagame kyatandika butandisi ndatenga bulijjo eminze nkwereza kano kati kamugaawo kumanyi nti okulya mbadde ndidde mbulamu ekyo okunywa ekyo okulya bwalya naye bwagalayo ka dessert buyina okubanga butiyula ekibejjagalo kati waliwo eyalonda engoye zino ezabbiddwa lengera wakubwa emiggo egitali ozigyewa okumanya bubbi sirika omusono gunuma kumbe gye bwagenza omuti gwe bwawalampa nnyini gwo aliwegerega tokaaba gwe sirika naawe totuleetera bizibu ono genda owulira abasi maama nyabo ababbi babakwatidde mu bubbi kati mujje kuba omubbi agabanangwala ku bibiri oba kibooko oba munagalamira temunduyisa mumpiteko muyitewo bwonokaaba gandekirira yabwetikkirawo Evil Rights on VJM official straight up yesawa tandika butandisi L/ films natenga bulijjo era nga tuba tugenda maaso twolekere ekyatuleese etandikiddewo yiyo enkuba bagamba bwekuba toddamu tegeera eriwa tugenda maaso ekyatandika butandisi buli omu waali agidduka erina gwekubye enzisi nze enkubye weewulira engoye bwezinsiiwa enkubye bannange bagindekedde enkubye laba engoye bwezinsiiwa enkubye mampaye yiyo sija yiyo ate nga yankubye enjiduke mugende yamukuba engoye natandika zijjamu awulira zimusiiwa yazaalibwa kubigula n'asigaza olubaawo n'ayingira akamwanyi yiyo kale waliwo ababadde mu bwenzi wano enki bagoba faawe naffe tetugoba babadde ate obwenzi bagomesi bulwawo okubanga bukola ki empolomolo the evil kaakati empolomolo eno tulina ekitundu kyetwalaba ekyempolomolo bannaffe ababugerere film production kino kyekyokubiri ekitundu ekyempolomolo tolina kuleka nti osuubwa ntandiikwa kifaananyi tutandika butandisi bannaffe aba Vegas studios anti bakutuusaako entandikwa firimu egenda maaso nate nga bulijjo okuvamu eminzi production nate tutandika butandisi empolomolo super bannaffe aba Divash studio Maroon Shark studio entandikwa ya firimu egenda maaso songa Vegas Mohana Emmanuel nakola ku locations ikyali ntandikwa Batala Samuel story yaji yanakuandikira ne script yayo tutandika Chandiga Jimmy cop director intandikwa film egenda maaso ate nate songa batugamba nti Vegas VS editor film netandika Chandiga Jimmy kati ekyendiga yakutte ebifaananyi namutesi afu kiki welfare nabiri ezaina najakola ku makeup tutandika butandisi entandikwa film egenda maaso Musoke George Odungu Jefti tutandika butandisi Nasali Sharoni nga nekusukudeni kwali nnyo bagamba ni mafaabi kuzaama ntandikwa kyatandika butandisi empolomolo party tugitandise empolomolo nejje kuba omuntu omwana yatuleetera ebizibu kuno waliwo yaleeta empolomolo ku kyalo kuno
naye empolomolo efuse tojja eno ate sijja eno nga mwe mwagireeta omwana ne bajja mundeetera ebizibu ekyalo kyonna kyogera nga waleeta empolomolo etabuse nze toleeta ntebe simanyi wano tewabaawo byakusanyuka kundaba tuli maziga okulabibwa maama ekyalo kitabuse kati empolomolo waleeta yaki omusajja yaŋŋamba bugagga yannimba yaŋŋamba bugagga ne ŋŋamba kendeeta empolomolo eyiyo bugagga ebuyigge naye empolomolo tenywedde musaayi gw'abantu kati maama tukoze tutya amagezi onkoledde otya munnange webadde ekyalo bangobe n'oleeta empolomolo n'oteetandika okuleeta empolomolo mwana wange wali otegeeza ki maama kati tetujja ffa mpulira empowu akawoowo k'empolomolo kufa tunuulira baba nabaleeta empolomolo one yaleeta empolomolo asimatuse maama w'ekibooko zaala ogwana ogulenzi guno negwatu bana temukuba kabina mukwe ku mutwe teeka w'omutwe teekawo ekitwe kino ba omutwe guno bagwabye temukuba kabina mukube ku mutwe yaleeta empolomolo yaleeta ekyalo obuzibu firimu egenda maaso yaleeta empolomolo firimu egenda maaso taliddamu bamukuba maama yafa miggo nanti yazaala omulenzi eyaleeta empolomolo abantu b'okukyala ekintu kye bayita mob justice kati empolomolo yino empolomolo eyogerwako yino yeye empolomolo eyogerwako wa mwana sitole kisoko kiwulire waleese kabanga supa mwana siwuliramu wadde ekisubi bwebuli ekisubi mwana nawulidde bagamba empolomolo kati simanyi oba nagunza akabanga empolomolo eba temutya nze kati nga nina akabanga kano empolomolo eba entya empolomolo eba entiirawo empolomolo teyinza ku firimu egenda maaso weetegereze maama kiki naawe oduma budumi firimu egenda maaso kyekibadde empolomolo ekubye kaboona agenze yeyambula naye kati engeri gye mbaddemu okutya mwana empolomolo etabuse empolomolo bw'omala ogassa ku kicwa bw'omala ogassaako mwana amawunde n'omaze okugalya empolomolo eba ekudduka olwo wuliriza firimu omanyi bagamba akabanga kano kaleeta ekibuli kati bwe baamala okunywa akabanga oli agambye empolomolo bw'eba eggoba n'omala okunywa akabanga ate bwekulaba yedduka akabanga nga kali ku kicwa akabanga ku kicwa nga basembeza kicwa nga baleeta kicwa balumbe empolomolo tunulira firimu ekyatandika butami yino nja kutema empolomolo wenjirabirako kumbe ye balaba tebagiraba empolomolo ne bagiyitako gye baagala okutema kati tolinawo ogamba ojja kutema ekyotasobola kulaba kiki ekigize tebannagiraba bawulira eddoboozi erisaka akabanga ne kabeegaana akabanga ani azuukusiza empolomolo ayagala okutuleetera obuzibu jajja ogenda okebera baba n'abayita bonna ekyalo eyazuukusiza empolomolo etabuse empolomolo yeeyongedde okutabuka empolomolo eyina gwe yakuba nemwambula engoye empolomolo etabuse empolomolo etabudde ensi jjajja baavaayo kumbe ye yagaba empolomolo eno gye yagigaba ba ekola obugagga
naye empolomolo gye baagigaba okukola obugagga ate etandise kutta kyalo kimalawo. Efirimu egenda maaso. Kati buli muntu yenna waali atambula tuba tuli awo genda okwetegereza. Waliwo atambula asoma amawulire. Empolomolo yamukuba wuno atambula asoma amawulire. Namusabye enkumi bbiri kwabadde kukirira oluvannyuma lw'okuserengeta kati awo ate we yakwatidde jerikaani olwabadde okwetikka amazzi okulaba nga gaweddemu kati okutokuta kuno kwajjidde ate wabadde we yaddaayasa kati enku zino ate ne zeesimba mu kwesimba ono n'aseka kati ate okukirira okwo n'agenda abakooliyo kafuba n'amuwa akafuba kati akafuba ensi ng'etabuse bannange. Yamba akasente ekigunge ki? Empolomolo etabuse nnyo ku kyalo kuno abantu bawulira baagala kusenguka naye bannange oyinza obutaagala kusenguka kuleka bibyo. Oyo chairman anyuma nakutema n'avaawo. Embeera eri ku kyalo kuno abantu beeyongedde okubanga batya. Ekibuuzo kiri nti kaleeta mpolomolo yalowooza ki? Ali mu kitooka agumbye ye yaleeta empolomolo. Eyaleeta empolomolo abaali wano yo Kabugo. Kabugo wanzita ssebo weebaka. Eno gyendi siteredde Kabugo. Yeebase nfudde maama yatta mwanyina amusadde akaafuna obugagga y'empolomolo eyo. N'ekitundu ekyasooka tukituusaako bulungi nnyo. Kaakati omuzimu naye gutandise omulondoola gumugamba ssebo tojja kulabika nti weebaka mirembe gw'ogenda oseke nga ffe tuli mu buzibu. Kaakati munnange waliwo omukyala ali mu kunoonya obukuuno aba ali mu bimwanyi anoonya agenda maaso ali mu bimwanyi anoonya ali mu kunoonya anoonya. Efirimu egenda maaso. Njagala weetegereze. Olina n'okutyaba ng'oyanguwa empolomolo bw'ekusanga enku oyinza obutazitwala. Ali mu kutyaba nku byakutyaba nga weegendereza. Eno nno nagambye evudde mu bannaffe ababugerere film productions era nga ne bakutuusako ebinnauganda byabwe mu ngeri yaabwe ey'enjawulo. Tugenda maaso nga bulijjo eminze nkwereza. Bw'amala okutyaba bw'atyabye ne bw'ogwa mu bbala olina otunula eruuyi n'eruuyi. Nga tagwa ku musajja eyaleeta empolomolo. Gwe sooka ojje enku ku mutwe mbadde nakyenkubuulira. Omwami wo gyali? Baawo mbadde ndudde omulaba akyaliyo. Bannange. Nakulaba nange luli. Naye yatera okujja ewa bbaawe. Namugamba dde manyi oba ozikula bange nedda mbaze sizze kulaba bbaawo. Naye mba nina ebintu etuze okumaliriza kati engeri gye kiri nti nkusanze sijja genda kumulaba. Waliwo akantu ke yabadde antumye naye kati kenkase mu katambaala akantu kano okamuntwaliririre kuba sijja kusobola kukola kikumulaba kati ng'ateeka kantu mu katambaala oba kaki ogenda kamuwa bbaawo kaakano okamumpeere kuba bye twali twogerako olwa mugambo kamu yawuuba mugumu. Efirimu egenda maaso. Weetegereze. Njagala olabe. Omusajja nga sooka olindeku ye yaleeta empolomolo. Emiggo gye baakubye nnyina teyamuziise. Ali wano ate atandise na kutabankana abala pulaani ekigwe jangu
nze Empolomolo kanjiwe muntu omulala oba oneddamu amagezi eyinza okunsonyera awo ssebo. Empolomolo kanjiwe omuntu omulala ne yeetikka. Omukyala abadde bambi ava kutyaba nku. Bannange mwegendereze, ensi tekyali ya muzannyo. Obeera otambula mu kkubo ng'ate waliwo akulabamu essente. Nga waliwo akulabamu ssente mane. Munnange ng'aleeta mukyala ono. Bw'aleeta omukyala ng'amuzazika. Ku guno omuti wennyini nnyini weyasaddaakiramu ennyina ng'agezaako okusitula amaanyi g'Empolomolo. Aleese omuntu gwe ssaba okola ki? Yono mwannyina gwe yasaddaaka. Abaana b'ekitundu ekyasooka eky'Empolomolo. Gwe naye gwe waba kinze n'emizimu ngitema tonnyingirira. Tojja saddaaka muntu. Nyongere nsaddaake gwe. Gwe mba nsaddaaka ndi mu kuyiyiza Empolomolo etuli bubi oginika. Omuloga aba tatya mizimu agivuma n'etteka akuba. Odduse owonye kutemwa. Nze nkuyisaamu. Manyira. Jambiya. Kaakati tuba tuli awo. Kumbe jjajja yennyini eyali yawa omulenzi ono Empolomolo. Empolomolo eno n'agikozesa bubi. Lwakuba naye aliko ssegaamwe ng'awunyirizanga amadongo. Kati ajja olusu aluwulira kyokka ekikolwa ekigenda maaso n'okukolebwa ekira. Jjajja ayina bye yeetegereza. Ayina tujja gwa mu buzimu. Omwana ajja kuleeta obuzimu. Omwana ajja ono yaagala gisaddaakira. Kumbe jjajja gyagitaayiza. Agenda okwetegereza omulenzi abadde kigwe. Obadde ki? Ekintu ky'okola Empolomolo ogisaddaakira amaanyi ag'obuginankani ogasaddaakira. Oyagala kuyigiriza Empolomolo kunywa musaayi bwe neetandika okusaba abantu 10 buli wiiki onoosobola. Tokiwa. Empolomolo nagamba gisalira obukoko wagisalira muntu kulw'okuba omululu walina mungi. Nankani engwa ngamba Empolomolo ngisaddaakire. Nagamba gisaddaakira abantu leka omwana w'abandi naawe. Jjajja nja kutema oba si kigwe gwe njosooka osaddaaka. Nja kusaddaaka y'Empolomolo wano we nagisa. Nedda apaana. Eyo Empolomolo. Totta muntu. Empolomolo nja gikwata. Jjukira Empolomolo yazze n'emuwoninga n'emugamba ludda wagiwanga bagundi kwe. Wagiwanga ba. Wagiwanga ba ssebo ndi eno ndi mu kubonaabona. Tebampa bye njagala. Kati kye yakola. Jjajja bw'ajja n'agamba ni Empolomolo agenda ginyweza. Omwana ne basooka bamuzza engulu. Kati ogenda okwetegereza kumbe ono yebba. Jjajja yebba w'omukyala ono ky'oba olaba jjajja agambye. Omukyala bamuleke yajja kwata Empolomolo. Baawe. Ky'oba olaba n'omusawo gwe wenna agaba eddagala olina okwegendereza anti mu ddagala ly'ogaba ate oyinza okuleeteramu ebizibu. Mu ddagala ly'ogaba ate oyinza okuleeteramu ebizibu. Naawe kennyini ne bikulya kati nga tatandika gisimula. Empolomolo gye yagabira ono afune omugagga ebadde etwaliddemu omukyala. Kati ayagala gikwata. Nja kuginyweza. Nja kukukwatira Empolomolo. Vaayo. Onjagaza ki? Onjagaza ki? Empolomolo n'etemula mukama waayo. Ebula. Ogenda okwetegereza. Jjajja yagenda okulumba Empolomolo ng'asoose kuyiwayo kenge. Kati Empolomolo emututte kanywa. Kawago safari na muzigo. Onawulira bikoye. Olaba Empolomolo teyagireeta. Empolomolo wettira n'etugooli kagiwanga. Yagiwanga bannange Mukama Katonda. Kati ajjukidde Katonda. Kubanga ebiri mu ggulu ne mu nsi byonna bibye. Abalumi agamba Yekosafaati awo nno wakiririra mu Bakolinso n'asooka amuwa ebbaluwa eyawandiikibwa Pawulo omutume ali kanyiriri. Waliwo pasita agenda maaso n'akanyiriri. Omanyi Bayibuli eyogera nti Yesu yagamba mwenna abakooye kasita ozitoowererwa
emigugu gwengojja ng'akutikkula kati empolomolo emutadde awazibu n'agenda ewa pasita. Mwami gwe wandaze munnange wagenze okujja nga nkulaba Katonda yandaze omwaliiro obubaka n'aŋŋamba waliwo agenda okujja eyaleeta empolomolo yeggwe kuba enkoona yaŋŋambye yeeyiyo etunuulira enkoona yeeyo weetika empolomolo omutwe guno kwe kukola akatamu n'obeera ng'olubali yasituka omutwe kulinga ogwa naddiba nga ndaba enkola enkadde y'omutwe ye yaleeta obuzibu. So mulina okwegendereza abantu abalina emitwe enkola enkadde baleeta ebizibu. Situka 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 n'asooka amuyita Mukama Katonda sinderebe yarabobo rita bababa oyaraba sinderebe yiremeta pasita ali bulala pasita ali bulala n'asooka asitula amaanyi ga Mukama Katonda oyo yatonda eggulu n'ensi oyo yalaga ekkuba abaali baabula oyo yatukuza abo abaali bajja mawala oyo yagolola abo abaali beewetta abakyama oyo yennyini eyazibula abaali tebalaba yoyo yawa amagezi abataagalina yoyo yawonya abaali abalwadde yoyo yakwata amajjini n'ebikyamu byonna ebyamba n'ebyava wa n'abizza mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Tugenda maaso n'okoola erinnya lye okubanga osaasira n'okuwonya. Mukama Katonda obe naffe otaase omuntu w'ono otaase omukwano gw'ono omutaase munnange nga basabira mutaka kaakati olwamusabira nagiteekaawo ono yasalawo n'alokoka. Omanyi there is at a point like you come to realize it you can never to have peace in your life. With this type of riches you will always be perturbed. Musajja mukulu yakizuula luvannyuma nti wabeerawo obwavu obusingira obugagga obw'okusaddaaka kubanga omuntu omwavu olya kitono mu mbeera yonna gy'obeeramu nga tolina bbanja nga tolina akulemesa tulo nga tolina bantu kukukyawa. Kati pasita ono yajja n'asooka kusomera empolomolo simanye ennimi z'abazaami ayina ennimi zonna n'asooka ajjayo yeraba basinderebe yamasita yarapapapapa yirmamamamama genda eri naawe ojja genda mu linnya lya Yesu. Olwayogera erinnya lya Yesu empolomolo etya erinnya lya Yesu Webaale neetema. Era ogenda okwetegereza empolomolo bagitutte entyagi. Empolomolo bagitwala entyagi. Yesu webaale awo omutaka n'alyoka asanyuka. webaale Oyinza okubeera mu nsi ng'olaba ekunyiga ng'obwavu bukuli bubi ng'obwavu kyekikunyiga ng'oyagala ofune ku ssente naye n'oyagala zibe z'amangu. Ono ye munnaffe yaleeta mpolomolo naye emulemesezza n'eryoka etuganuulye yagiwaayo nannyiniyo nayo n'emutuga. Amin. Ekitegeeza ekintu kyonna ekibi saawa yonna kikukola ki kikumanga. naye mbadde nsaba olunaku olwaleero Kale tula obulokozi n'amugamba njagala essaawa eno wano ogende maaso n'okuba nyoyatula obulokozi. buli kimu kyonna nkijeewo. N'amugamba empolomolo egobeddwa takyaliwo. Kamere tusabe N'afukamira asazeewo akkirize alokolebwe. omulokozi wange amanya Hayi Mukama Katonda wange nze amannya era ngagobera wala mulindi n'agoba amaanyi g'ekizikiza. ow'eddembe nkuweereze Wulira omwana wo kale nno ayiwe kalakalakalaka onjagale mutaka nga bamusabira nga bamwatuza kulokoka ng'alokolebwa mu kitabo ekyo ng'alokolebwa. Yesu kubira Yesu engalo yesebo Efirimu egenda maaso. haleluya Atandise okuwulira Yesu. Katonda era nyiri bugagga Yatandika okuwulira Yesu. siba omugulu nsabira omwami ono nga bw'akutte ekigambo kyo nakkiriza okulokoka era neetwala obulokozi era nakwetwala ng'omulokozi w'obulamu bwe. Kale munange Kabaka taata yamussaako omukisa yagamba nti Yesu mugamba mpene ku bugagga.
namusabira ayi Mukama Katonda wange engeri mwami nijakkiriza okutwala erinnya Yesu Kristo ng'omulokozi we omuwonye ebibamba byonna malogo aga buli kika na bingi ebibamba igulunki kale nno omwene ku bugagga akusinza omanyisebo ne Katonda anyuma omusinza ng'olina mu kasente ne Katonda bannange efirimu egenda maaso kaakati wagenda okuyita sabbiiti emu wagenda okubanga wayita sabbiiti emu bweti tugenda maaso ne sinema munnange kano kaseera kalungi ke tutuuseemu pasita wuno agenda maaso n'endiga ze era nga bagenda maaso n'okuleka nti baaniriza abagenyi ab'enjawulo abaabegattako ekyaki eno egenda maaso n'okuba nti etudde abasoma basoma basobole okubeerawo obuweereza bwa Mukama Katonda. amina kale bangi Mukama Katonda bajje mu binnya bajje waleeyo Yesu Kristo okulabika ni bakola ki era ne bagenda maaso n'okuyita musajja mukulu ana. Haleluya amen. Haleluya kenti amen. Haleluya Mukama mulungi Mukama nga bagenda maaso bamwebaza era Mukama mulungi nnyo babwetegedde danze musumba kabugo kaakati kabugo sebo yafuuka omusumba kabugo oyo wa masodokiyo kabugo wa masodokiyo kabugo ow'Empolomolo baza musumba Innocent kale munange yeebaliza wamu kulwa Mukama Katonda neyebaza omusumba Innocent oyo Mukama Katonda gwe yakoleramu omulimu gwe ogw'amaanyi okulabika nti yamununula era n'amujja mu mbeera eyali ey'obuzibu okukamala. Pastor Innocent oyo gwe mulaba kati munnange yokiza obulokozi ng'abagamba nti Pastor Innocent wa Katonda ajju n'amugamba nti ye musajja yennyini gwe eyanjatuza era yandaga ekkubo erya Mukama Katonda ettuufu nandaga ekkubo erya Mukama Katonda eritaliimu ngwala naye mbadde bano bonna baali baalokoka kati bakirabanga okwekuumira ate musayi gwa Yesu kirina engeri gye kikuyamba okubanga musayi gwa Yesu gukolanga ekkooti ne kabuuti oba engabo era ng'omulabe tayinza kulumba. Amanya nze Sister Aisha. Bannange yenze Aisha. Kajja Open Bible. Bannange nalokoka Innocent. era nembaza nnyo musumba Innocent ono bannange nze byange byali tikalubye Bye nali nina. kubanga ku bizibu ebyatugwa ku kyalo kyewaffe era nga emulidde omwami ono kabugo Ngawo kabibanyonyola. kubanga banne kambabuulira ebintu nga bwe byali. Lunaku lumu Mukama Katonda yagenda n'akwasa musajja mukulu musajja Katonda ono n'amugamba akwate kukuba jjo okubasabirako ekyalo kyaffe naye mu kuyingira ekyalo ate yagenda okwetegereza mu kasuko we nali ngudde naawo era nga sikyamanyi biri ku nsi kuba ebiseera ebyo ng'Empolomolo ekkuba oluyoolwa n'ogweri olumu ng'ova olumu ng'ogweddalu kati munange musajja Katonda we yansanga nga n'ebiri ku nsi kyabitegeera tusaba n'alyoka nkwata ano ku kifuba okumpi n'ebbeera awo n'ansabira Katonda omulamu bannange awo ndowooza ewatuula emyoyo emikyamu awo mu kifuba isambwa nga kugobako mu n'alyoka amugobako amaanyi amabi linnya lya Yesu mu linnya lya Yesu Kristo gyonna emyoyo emibi egyali kutta omwana ono linnya lya kubanga musumba yamusabira nnyo era buli oyogeranga erinnya lya Yesu we nti nga mpulira emizimu ne lubaala adduka oli vaayo n'amusika bagusibira ono yamusika mwana muwala n'amusika omwoyo gwe gwali gusibiddwa omwoyo gusibibwa n'obeera ng'omufu taata Munazaaleti mulungi mulamu mwana muwala mwana ono asumulwe abeerewo n'asabira omuwala ono n'asumulukuka Katonda omulamu bambi mukazi wattu ye yali abwedde Empolomolo yamukuba oluyi eri Empolomolo yali enkambwe nga yeetikka n'okwetikka abalamu. Empolomolo yali nkambwe nga yeetikka balamu. Awo nno ne batandika okuyimbira Mukama Katonda. Muyimbire gaayula omumwa bunene nga bw'osobola kubanga tekiriiko ki. Haleluya amen haleluya ebyafaayo by'omwana ono Uliriza mwenna muwulidde abasumba tusinkana ebintu bingi nnyo ebyewuunyisa era okukola kyaki si kyangu kubanga tusinkana abantu
mu ngeri enjawulo abantu abo bakola church ne tujja tulabika okubanga ate tubayamba abantu abo ne tugenda maaso n'okuleka tukolaganira wamu. Aisha nga ali mu mbeera Bino byonna bigenda maaso n'okuleka nti bali wano. Abantu balaba wansi nemusabira nensinza nga bwe namusanga munnange ng'ali wansi yenna takyamanyi biri ku nsi era nayita mwoyo wa Mukama Katonda okulabika ng'agenda maaso n'okuba ng'ayamba mwana muwala ono. ddagala lyafuuka obuzibu, Kale ebintu byonna nga bwe byali abantu baalwanagana ku kyalo. ekyali ku kyalo kyewaabwe gwe nkubanja ojja kumpa kati omusomi w'amawulire baali Empolomolo yamukuba waya nezigenda. Taso eggwanga taso. Empolomolo yakuba ono yimirira kati ajja asoma mawulire awoza nkubanja mu mpesasude ebbanja ne bamusaka emikono gyabwe batandika omusabira Mukama Katonda nga bw'okoze byamagero bikoze eri bikoze eruyi bikoze ebunaayira bikole ne wano ono asoma amawulire adda mu kutegeera kwe musomolole omuggyeko amaanyi ag'ekibyaga Empolomolo. Empolomolo ebadde emuleetera okubwa emimiro buli kaseera n'abanga omulwadde wa kasukunda. Empolomolo ebadde emuleetera okweyambula ekyaleme kuddamu nga buli ne kumpewo oba enkuba etonnya yawulira bugumu. Empolomolo nga yebireete kumamu essigiri. Kati Empolomolo ne bagigoba modulo na munayiyo musajja ono musajja wattu abadde ayambala engoye nga bituli bingi. sinka mu bulamu bwange Kale nno ebyamaanyi bagenda maaso lya Yesu mu linnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu bagenda maaso n'okuleka nti bamusabira era musajja mukulu alabika okuba nti ateredde linnya lya Yesu era bamusabira musajja mukulu era n'okunsumulula nekiraga nti asumulukuse. Efirimu egenda maaso. Ekibuuzo kiri nti biggwera wa? Erinnya lya Yesu lyasumulula lyasumulula. Wulira ekintu kale bannaffe nga bajaguza kubanga erinnya lya Yesu lisumuludde bangi naye nga wayiseewo sabbiiti bbiri oluvannyuma tugenda okudda eno. Munnange namwandu w'omwami oli namugana naye kaakati ebintu bino byonna byajja bitya? Omukyalo ono ye yali omukyala ew'omusajja oli omulogo eyali yagaba Empolomolo ewa Kabugo. Kati omukyalo ono embeera yamutabukako bano olugambo olumujju n'amugamba nti munnange ebintu byatabuka kubanga nti bba wange yaŋŋamba mufumbire kacyayi kati tewaaliwo ku nku. Kati mbu n'akwata ekkubo mbu agenda anona enku kati mbu ng'asanga Kabugo. Kati nga Kabugo ng'amugamba musimanyi alina bye yabadde agala okuwa bbaawe. Kati mbu mu kwagala okubiwa bbaawe nunu n'amugaa kale bimpe yamwetikkuza bulungi enku ng'amugamba munnange mukwetikkula enku omusajja omusajja afukako ebintu afuka ng'atandika kuggyayo katambaala alina byassaaku. ngakamusawati Katambaala olwabanga okampa yawuuba kawuube byakola byali bite bonna awo wenako mutegeera saddamu kutegeera. mayi gyendi Nagenda okuba nga alaba nga simanyi gyendi awo nno ndowooza nga yazza engulu ng'alaba bbaawe naye ali awo. bali bateesa Kati mbu balina bwe baali bagenda maaso n'okwogera mbu simanyi ono agenda gikwata mbu naagisibe simanyi aligirijje mbu simanyi agiripikite. Kati ng'olaba buli kimu ekyo kyaliwo mukyalo ono ng'alaba naye ekintu ekyasinga okuleeta obuzibu nga bba wange tatandika kutakula nga kamugi ng'ali mu kusigulayo mbu Empolomolo yali asikayo bw'ati n'engalo ng'afuuse kamugi atabuse olw'emmandwa zimuli ku jjoba. Aba akyasima. Empolomolo yakubwa bba wange oluyi teyaddamu kulaba wangi
Munnange omusajja nga afa bw'atyo. Munnange kwe kusiiwuka bazuku tebakyaleeta bigali kubanga bba wange yali omusawo aleeta ebigali. Gwe baleetera ebigali. Kati munnange simanyi. Kati Kabugombo ye n'abivaamu era n'alokoka. N'amugamba nti Kabugo yalokoka. Era mu kyaki gye tusabira naye gy'asabira. Ewa Pastor Innocent. N'amugamba ekyalo kyatereera okuva omusajja oli bwe yalokoka. Kati Musumba asabira abantu bangi naye mu busiiwuufu bw'omwo. Bannange muve mu muzannyo. Weerabira ebyabbaawo Kabugo yalokoka. Naawe embeera gende wa Pastor Innocent akusabireko obe ng'otereera. Ove mu busiiwuufu bannange yeeswanyiriza. Ekyanno kirungi kubabbaawo singa teyafa. Kale munnange bano nga bagenda maaso n'okuleka ne bakola ki? Bamusaasira. Embeera gy'alimu si nnungi okutwaliza wamu. Era bamugamba bayambale asitukiremu bamutwale naye asobole okulokoka kubanga obulokole bukutaasa. Kale naawe otegeerera nti n'omusawo omulogo kennyini w'ogenda maaso n'olugera oyinza okufuna obuzibu naawe kennyini ng'olowooza obaloze. Wano bwetyo bwegenze abato mwenna tubaagala nnyo abankuumire.